ekiri mu Uganda kati tewali kirala kabula kalulu kuba kati sokasoka enkulageyo nti amakoti nago gali busy era gadiringa na political issues kati wano olaba ebiri mu UPC akena bamuganya okola gundi delegate gundi conference bamwabite nerangira ku Zoom koti order tenaddamu nagigira naye bamuliko okusinzira ku mateeka ate olina okugagoberera kubanga waliwo political act olina ogigoberera kati byebiri mu ggwanga kabuleta bamugobye kati noli mugamba nti tewaliwo bugumu. That's what is going on in the country. Ekyo kyokka ono nze nfunye bameka oli n'agamba nti twakawandisa bwe tuti kati tusonsula tekyali kirala kyonna era nekusooka olaba amawulire part of the mawulire esinga yonna eri ku byabufuzi baripootinga buli kifa mu pate endala buli kifa mu pate eri okitegeera abantu bakola mibiina bamalobikona kati walabye DF nga bazzaayo empapula ate kati tujagenda kagamba that thing. That's what is happening in the country. Boogera boogezi ku politics kyekigenda mu maaso. Ekikulu kiri kimu nti Mbuga yawa message ye nyongi nnyo kuba era kye babagamba nti gwe bw'otaaveeyo kwesimbawo abalala bajja kuvaayo bakole ki bajje beesimbewo atokaya nenyo si basaani omutegevu waliwa waliriddawa n'ekirala kiri kimu era ali abagamba nze sironda eyo sironda gwe bw'onoogamba tojja kulonda abantu bajja kuvaayo bajje bakulondera omuntu agenda okutwala mu mbeera embi kubanga gw'ogambye tokola ki fenna ekitulemerezeza mu byobufuzi ekyo ovaayo weesimbewo ofune eddoboozi mu bantu abantu bavaayo n'olaba omuntu ng'akakanyadde yeesimbawo agamba nze njagala bakiikirira ng'ayagala kukiikirira Buganda naye nga si Muganda. Lwaki? Kubanga mu Abaganda temuvuddeeyo. Kyogamba nti omuntu ayinza kumanya nsonga za Buganda si Muganda ate tuzimanya atya oyinza okukimanya akati nze ndi wano ndi Wangonge sobola okumanya ekifa mu ndiga kuleva eyo oyinza obutamanya kati toyinza kuŋŋamba nti toli Muganda ojja kumanya ensonga zaffe eza Buganda era ojja kuzitwala mu gundi kisinziira lwakubanga mmwe temuvuddeeyo akati kambuzemu kana muveeyo mwesimbewo abalonzi bakole selection bwe banaasalawo okugenda n'oli nga yabamatiza ebibaddirire tebakola kati waliwo omuntu neyesimba mu Buganda wano nga si Muganda ng'ensonga si masonga eza Buganda azimanya atya zimukwatirako wa tandika okuzoogera zimukwatirako wa anti kimukwatako nti wano wawanga zimukwatirako wa anti katugeze ensonga si masonga ozimanyi embeera gye tulimu okuuma ettaka ebyenjegereza obwegassi okola ennyo n'okuuma Ssaabasajja Kabaka nti Kabaka ali ng'ali wano katusookere ku kisooka tematema nti okuuma ettaka ng'ali wano ku ttaka naye ne waawangaalira si Muganda. Njagala ombuulire ettaka lya Buganda ekyapa kisoma kitya? Ekyapa kye Mailoland esoma etya? Takiraba nyonnyola eggwanga esoma nti kino ekyapa erinnya ani weddira ki ekika ku kyapa kwekiri tekiriiko genda oddeyo okirabe tosobola tukuumira ttaka naawe nga toli Muganda. Kati banaate abalina ebyapa kati kyengezaako okugamba no babifuna naye kugambye original ekyapa kyaffe kisoma kitya ati bazi batunda abantu otugambye nti ensonga semasooka esooka kukuuma ttaka lya Buganda kati nkyenkugambira nti gwe atali Muganda kuba bakuzadde wano nti kati tuli ku kyapa kisoma kitya sooka olabe ekiri eggulu ku ttaka ly'eggulu bagana okweyambula Odongoto yabagambye mukyakagenda ne Museveni yabagambye mugende abalaalo this is actually land naffe oba oyagala tukume ettaka lyaffe this is Buganda land lirina kukuumwa Muganda tojja kuŋŋamba mbu kubanga gwe ovudde eri toli Muganda tukuwe olwanirire ensonga semasonga nga kuuma ettaka ly'ekisooka lwaki Acholiland abeera Acholiland
wano Buganda yaffe nebalanga nga yo Babaganda temuteeka giranirira mutuveeko nammwe